ng'esigadde ssaawa okutuuka ku matikira ga Kabaka ag'omulundi ogwa 31 aba Patriotic League of Uganda PLU nga bakulembeddwa ssentebe waabwe mu ggwanga Toyota Nwagira bagenze ku Bulange Mmengo okutwalayo ebirabo bya Kabaka n'okumuyozaayoza. Ku mukolo guno Katikkiro akiikiriddwa minisita w'obuwangwa n'ennono Anthony Wamala era ssentebe w'amatikira gano ng'ali ne baminisita b'Obwakabaka abalala era bagenze butereevu mu kisenge ky'abagenyi. Abakulidde mu Toyota ategeeza nti beesiimye okufuna omukisa okunyweza enkolagano n'Obwakabaka era ne beebaza Katonda olw'okukumyawo Ssaabasajja obulungi. Nga tuze kuyozaayoza amatikira agagenda okubeerawo Ssejja era ffe tuze wano ndowooza ffe tusoose era naffe tusiima omukisa ogwo okuweebwa omukisa okusooka okujja wano. Kiina kyekiraga nti ffe nga PLU enkwatagana yaffe n'Obwakabaka bwa Buganda eri waggulu nnyo. Bagenze nabo okuli baminisita n'ababaka ba Paalamenti boogedde ku kibatutte embuga. Tuyozaayoza nga gavumenti ate nga abawagira Patriotic League of Uganda tuyozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 31 ng'ali ku ngoma ya Buganda alambula. Minisita Wamala yeebaza aba PLU olw'ebirabo bye batonedde omuterega. Ekyo nga PLU bwemusalawo nga tujaguza emyaka gino 31 ne muleeta amakula ewa Ssaabasajja tubeebaza nnyo. Mubaka omutikiddwa Katikkiro akuutidde abantu okuwaŋŋana ekitiibwa newankubadde bawagira ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo. Omwaka guno Ssaabasajja yatulondera omulamwa gwetutambulizaako okujjukira amatikkira gugamba nti obumu bwaffe ge maanyi ga Namulondo. Mukama wange Katikkiro bulijjo bwagukuba buli omu akkiririze bwe kyakkiririzaamu naye twaŋŋana emitimu ekigatta oba tetufaanaganya Obwakabaka ne PLU obutasosola. Agamba okujja kwabwe embuga kabonero akalaga nti bagoberera ebikolebwa era n'asuubiza okutuusa ebirabo bino eri beene. Okuddamu kubebaza ennyo okolagana ne Buganda okukiikanga embuga ne mumanya ensonga eziriyo ne muwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Akoodde abantu okujja mu bungi ku Lutikko e Namirembe ku matikira g'omulundi guno. Ate olunaku lw'enkya tugenda kubeera n'okusaba okw'entikko mu kkanisa y'Omutukuvu Pawulo e Namirembe. Togamba nti saafunye kaadi mbagambye nze ssentebe nkuyise. Nga bakulembeddwamu National Chairman waabwe Nwagira banjudde ebirabo bya nte 10 ezibatikkiddwa General Muhoozi Kainerugaba. Ente 10 enganda zawaddeyo ng'ebirabo. Ronald Kakooza yakusakidde Gwino ku Lwabukede TV.